Ewebale nnyo munnaffe ayinamu akatono kolina nalongo tusabye omudduukirire. Atugenze ku nsonga y'abasomesa abamu ku bakungu okuva mu DIT balowooza nti kyandibadde ky'amakulu okwongera okubangula abasomesa ku butya bwe basobola okusomesaamu abaana abaliko obulemu. Kino kigendereddwamu okukendeezaako ku bbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Abakungu okuva mu kitongole kya DIT wamu ne Ministry y'ebyenjigiriza baagala enteekateeka okusomesa buli musomesa ku nkola y'okusomesa abantu abaliko obulemu eteekebwe mu nkola. Jackson Sanya Obare okuva Ministry y'ebyenjigiriza agamba nti buli musomesa bw'anayigirizibwa okusomesa abantu abaliko obulemu naddala eby'emikono ebbula ly'emirimu lyakukendeera. Kati awo ne tulaba nti abasomesa baffe twagala nabo bayiteemuuko mu kubayigirizaamuuko mu workshops trainings endala basobole okumanya engeri y'okubeera n'abaana bano abaliko ki obulemu oba ba students abaliko obulemu naye nga basobola okugenda ne basoma ebintu bya mikono. Okwonzi Gilbert okuva mu bitongole bya DIT naye atutegeezezza nti ng'ekitongole baagala okubangula abantu abo abatalina mwasirizi nga babasomesa era baweebwe n'ebbaluwa ezikakasa obukugu bwabwe. They will come and they will train them and after training them they are assessed by the Directorate of Industrial Training and then they are given formal certificate. They become skilled, just like any other person who has completed what? University. Phil Walton awamu ne Sarah Namusoke bategeezezza nti bagenda okulaba nga abantu bano naddala balina okusoomoozebwa basomesebwa mu by'obulimi eby'omulembe. Ise wano baticha abo n'abaana abamu kwabo abali mu eno project eno okubeera nti baagala okutandikawo ebintu ebisobola okubeera nga bezimbamu nga batunuulidde agriculture. Kale agriculture sources ebintu bye basobola okutandikirako ewaka nga tebivudde wala nnyo. Kyetuva tulaba nti mweno training 6,000 entrepreneurs, either setting up their own farms or agricultural service businesses, or their own tailoring or catering businesses as well. It's not just agriculture, but I think this initial project, work with the Dutch Embassy, is 6,000 entrepreneurs, and obviously it can be scaled to greater numbers. Karin Boven, ambassador wa Netherlands, agamba nti abantu bano bwe banaba babanguddwa mu by'obulimi awamu n'ebyemikono eggwanga lyakuddukira ku speed. So the project has successfully shown that skilled youth are able to find a job or generate income out of their attained agri skills. In terms of inclusivity and guided by the principle of leave no one behind, the same project targets youth from the following categories: remote, very remote areas, urban areas, refugee settlements, dropouts, people from difficult socio-economic backgrounds like children in conflict. Bano okwogera bino babadde mu nsikano n'abagenda okusomesa abantu abasoomoozebwa awamu n'abayizi okuva mu matendekero ga gavumenti n'ebitongole bya nakyewa ebitali bimu. Bya Wanduru Boni, Salt TV, Omunyo.